boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Abantu abasinga mwalabye Winnie Nwagi n'akatambi ke yakoze oba interview gye yabaddeko ku TV station emu n'agamba nze kakibeere ki omwana owange sisobola kubeera nga mugabayo ewa taata we neera tansabangako taata we tali munsaba ne wamunsaba actually tisobola na kumujja actually omwana wabeera ngaawe muddo okugamba Winnie Nwagi mbu nandiyagadde okubeera nga ndaba taata wange so okukubeera kuwemula kwennyini akatambi ako katambudde nnyo naye abantu ne batandika okubeera nga baddiginga information nga beebuuza lwaki Winnie Nwagi tasobola kukkiriza mwana we kubeera nga alaba taata oba lwaki n'obusungu bwamulweyolekedde kwegamba naga nsobola n'okuzirikira wano nga twogera ku nsonga eyo naye mbu ensonga ziva ku muzungu omusajja agenda kuwasa muzungu omanyi abantu bateekawo embeera yonna okubeera nga bafulfiringa batuukirize ebiruubirirwa byabwe bo ekibanyumira kibasobola okubeera nga bateekawo so ensonga bagitadde ku musajja kubeera nga yavaawo n'omuzungu ate waatyo n'amuwasa embaga kwegamba nti yamutwala byakawundo kakubye eddinisa wabula yamuwasiza ddala embaga. Naye gw'atalabye interview ya Winnie Nwagi ng'ayogera ku nsonga za taata w'omwana nawa gye byatandikidde okutuuka okubeera nga yayogedde statement ezafaanaganyeko nga bwe zityo byonna byavudde n'akatambi kankakuze nnyo okuba gye katandikira paka gye kaggweera naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusabira mbi subscribinga no ku SMX Media tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino. Maliriza, how has it been to be a mother and an artist, a single mother in that sense? And the industry itself. How has been the journey of Bikwasaganya? Right now, I'll be honest, I can't say I feel it like really a single mother because my best friend, helps me here and there. Your best friend, okay. Yeah, helps me here and there. Like he fills in, some of the parts. So, such feeling I knew. I'm still strong. Bikwasaganya tewali kinema. Omwana onamunyingiza endongo nalabe bebekulu aleeta biata aniono owakabina kathani kusaasira omukyalo oyo naye omuwala we yamulese mu ndongo owuwo naye mwabiri. There's something about an artist having a child. You have to know that omwana oyo asobola okufaanana muzadde we completely. Omwana oyo nti nsobola okuwa example nti omwana ososanga omwana wa radio nga ayimba oshegera obviously ava mu radio ava mu Lilian oshegera obviously tekirina kwewuunyisa omwana oyo bwakulaga nti akyagala oyina omusupportinga oshegera nga bw'osupportinga omwana wo ng'okizudde ayagala nnyo okusamba omupiira nga bw'osupportinga omwana wo okizudde ayagala nnyo swimming so it's the same way nti nga bw'oboogedde bonna bakizuula nti abaana baabwe they love to do it kyovola nti atuuka omuleeta ku stage to make her dream come true ayimbiremukko ku bantu it feels good so tewali muzadde atayagala kusapportinga muwala wange ayagala nnyo dance mostly but she can also sing but she loves dance mostly. Wabaddewo debate egamba yabaddewo talk about celebrities who become stars ate nga muyina abaana then mufuna stardom you deny abaana bano their dad okubalaba because kati oba oli self contained buli kimu okyemalirira. No omuntu oyo yakyogedde yabaddeko ban amukweka abaana ne muba especially celeb muba marginalizing abataata nga tebalina busobozi. Kisinziira era nga bwe omu ayogera mu situation ye opinion ye eva mu situation oba gye yali alabyeko oba mu situation ye kati osobola okubeeraawo kubanga alina gwe yali alabyeko nga bamudinayinga oba omwana naye tomanyi mukyalo oli lwaki adinayinga omwami omwana wabaawo those people tukyovanga tebalina bayingira tolina kuteekayo bibyo ng'era bola nti abaagalana toteekayo bibyo n'abantu abazadde omwana toteekayo bibyo mwana ye alaba taata wo wuwo nze bonsanga nga nalayira nti tali mulaba mukwano nze yamusindika era abatajja mulaba ne bontwala mu kooti nja kuleka mbakubye bonna ab'ekkooti kubanga tebaaliyo nga nkola ki bambonaabona naye
wano e Uganda nja kufa n'omuntu nze omuntu yenna ankubireko essimu nga ŋŋamba ku wange. Just try me. Ojja muyuzaayuza. Nkimanyi bulungi ne taata wa alina TV ewuwe. Nkimanyi bulungi andaba. Just try me. Jangu ku wange. Ebyo bye mmanyira abantu. Kati jangu ku wange ogaye mbu I have a right. Which right? You lost it. He's a dad. Long time ago tonyumiza. Even a dog nembwa esobola okuzaala. Yes. You are dad, so what? You failed. Do you know what makes you a dad? Responsibility. What are totally responsible for your own child? Then you are lost. You cannot be called a dad. But I can use oba nekuba mutima. Nwagi ntuka nekuba. Sagala nnyo kukakaya na kukina ekintu. N'omukka guyinza okunzigwako. Okitegeera nja kufaintingira wano. Sagala onkayanye nnyo naye nga nze nkugambye. Anybody should try me. Kubanga nze manyi engeri gye mpenyese n'omwana oyo ng'omukazi nina byempiseemu nga zaali zirina biita. What if she wakes up and tells you, Nwagi, I want to see daddy? Tasobola kumwagala kumulaba omwana oyo. Tasobola. She has no memories of the dad. So how do you miss someone that you've never spent time with? She goes to school and abana bagamba omwana najja daddy namunona kusoma bagamba nayo wanga I'm your dad, I'm your mother, I'm both. She knows. Nemugamba, I will get you another daddy. Oh! Yes. Nze kangbabuulira I can get her another daddy. Bwabanga no yaganye nemufunye omulala. Paka when nafuna ali responsible to be my child's dad. Oshegere. I'm not going to take in stupid people but dad. Ati yaliyo. Ngera bwowulira nti yaliyo tekano omusira. Ngutadde wano. Ngera bwowulira nti yaliyo. Yes. That was then. Shegere. Tukitwale nti yandrapinga. Yandrapinga nabula. Tukitwale bwe tutyo. Tosonyiwa Nwagi. Ye Katonda yajja omusonyiwa namulekera Katonda era buli wenfukamira omusamuga wabula oli ye gwajja omusonyiwa. Winnie Nwagi, we thank you so much for the time. Thank you so much for, being so real. I have a sister going to Naita. She loves you so much. I know she's watching the show. So nkwagaliza birungi. Fire baby. Nkwagaliza era birungi mbisana bannange. Obisana. Ambonye. Netaga ebirungi bimbeereko 2024 netaga essanyu kwegamba nga mikisa byerere. Era kyenjagaliza buli muwagizi wange mwena abali wano mbagaliza mikisa myerere banaye tubonye ekimala. Ekimala kituufu. Tusaa tunyumirweko tweyagalira. Like life is already hard. We just need blessings. Just be happy. Just do what makes you happy. Don't make life hard. Try to forgive. Nchimanyi mbagamba forgive mujja kumbuza lwaki to forgive. Oli yembi mu jam. Mu jam. Oli byo biralamu. Oyo birala. Ladies and gentlemen, okay. Namusonyiwa nembijja nayo. No, you didn't forgive. Atosa muwa mukisa alabe ku mwana. Nakikolako ebyo nayo. Saka tugende kubanga it's a movie. Tujikolemu movie.